nasoko owulirako lwali lwaba ava but nduwulira ntya nga bampise enkole ki mbakingemu ne mulimba abakinga ati njogera mazima si bulimba wa bakinga mulimba lwaba ava nze nalubakingamu ate olwakiba nalwo nze nalubakingamu lati togenda tusiriwaza obakinga otya mu nnyimba bbiri mu luyimba lumu mu bantu babiri ekyo kibuuzo kirungi kyogize kati nkugambye ekintu kyensosa okugamba nti oluyimba lwe nasooka owulirako balukolerawa olwaba ava sijja kwogera wa gye baalukolera naye si wannesiimu naye baalukola ne producer Big Devi ba ava bakola ne Big Devi ne bakwita no backinga ne bampita ne backinga okumpita ne backinga awo we nategeerera nti ba ava be balina oluyimba si kugula be balina oluyimba kubaze simanyi of the payments kwati wafunako kuba saafunako ate ono teyaŋŋamba aye ne producer we yampita teyaŋŋamba nti essente ziizino baatuguza oluyimba oba producer bwe yakuyita ate nga mu ddiiru mwenna we yampita you get nenzijja ne mbaakinga oluyimba nentereeza kubanga na directing oluyimba ne redirectinga ne mbaakinga no baakinga ati kye kino emivuyo onamanyi lwaki emivuyo nze by the way nze sina nabo zimu mu bino ebintu ne the only thing I've come nti mwawulikikiddemu erinnya lyange ate n'abantu side zombi zigamba nti oluyimba lwasooka kuba lwange luli mu maloboozi gange era kituufu lwasooka kuba ombuuzizza bakusasula oba tebakusasula kale tuli ku The Truth Media, just go subscribe follow ndino lati wizi mwazadde ebizibu mu ndongo mwakomezaawo engombo gye tubadde tulowooza nti tetugenda giraba already mutandise okuleetera omukazi okubeera set pesa okusetinga pace akomyewo amawulire gatandise kwebba nnyimba biki bikola bitya oluyimba gyowirana lwe baafulumiza ne ava piece walulimu emikono gyonna banga wali olushootingire ne video ng'olushootingire olya video lwe walaba bakuyisa okukola demo njagala tutandike mpola ombuulire kyali kitya so like bintu bingi ebibadde bitambula naye nze kati the only thing mu engeri gye neegattamu mweno situation gye nina okwogerako oluyimba olwo nja kugamba in the first place the song was originally in my voice tugende mpola it was in your voice ani writer w'oluyimba ologayi bamuyita Lilikotazi yawandiika oluyimba naye how kuba bino ebintu muyina obyetegereza nti tuli team of 3 people kuliko producer kuliko yo guy writer kuliko nange nti nange mwenyini nyini like I was a writer polo oluyimba osagere naye tutuuka ekiseera nga tugamba nti omanyi the other guy awandiika bulungi but doesn't have a voice lindako you get polo oluyimba lwenyini nawe wali writer like polo oluyimba nze kyengattako kwali ku voicinga osegera tuvoicinga oluyimba kati producer kyagattako nti yeyakola ki yeyabitandika byonna kuba at the end of the day producer ye mastermind wa buli kimu producer yani producer ye Big Devi producer yaba mastermind wa buli kimu kuba yabitandika ffe tutwalayo omutwe kati producer atandika okuba ki mba ndi awe waka bampita bangamba soko je tukole nga bulijjo we tubadde tukola tukola basatu tuzze tukole ennyimba nga bayimbi era bakola ki nga bazigula nga gwo voicing nga nze voicing nga nnyimba ki sijazogera kuyingizaamu bayimbi wano kye tukola erinnya lyo lyazza ate n'okula ne interview eyalaze ng'olina side gy'oliko kyenzizo clearinga okitegeera ng'olinga alaga nti kuliko omu eyabba ate ngambe mukola basatu ate tekyali just abantu bakirabe naye nga si kye kituufu
ng'olinga olaga nti waliwo yakola ki era nga mu nsonga eno ekifaananyi kye mwatusiigidde mutulaga nti ye Shiba mubbi. Ekyo si kituufu era kyenza okukiryaringa. Tuddeyo wali bwe mbadde nkubuuliza bantu nga bakinyi bazo voices nga baziyimbyeko. Kyobamanya buli abayimbi abasinga mu industry. Sijja mentioninga mannya. Naye nga abayimbi abasinga mu industry. Era ekyo kyega okubuuza maaso awo nti omukulu Maro bye yakuyigiriza okukola. Nedda bambi. Kuba kati wano oba oswaza linnya lye. Nkitegeera naye nga nedda bambi yensonga lwaki nzize wano okclearinga air ku bintu ebyabadde. Tugende maaso kijja kitya. Kati olwo oluyimba amazima amatuufu. I'm speaking my side as an artist. Ate nga okusinzira ebirittambula biraga nti no I'm taking a side of over somebody. Naye nga njagala obbagamba nti nze sirina side ya muntu gye ngamba nti ono ye yatwala oluyimba owono ye yatwala oluyimba because I'm also an artist. Ekintu kye nayogedde abantu tebawuliriza the back story of the story. Kuba nayogedde ebintu bingi naye ng'eri weeri radio tebasobola biplayinga byonna ne basalamu bye baagala nzeeko osegeera. Kati ekintu kiriwo ekiti olwo oluyimba baluyita no one. Nze oluyimba lwe nasobola okukola baluyita no one. Lwe navoicinga. Demo. Oluyimba tumala odduvoicinga. It was originally supposed to be mine. N'olukolera ne video. Olwo oluyimba tukola tutya nti we tuba tuvoicinga zino ennyimba. We all have shares on the song. How? Writer, owad demo voicer, ne producer. Of course, that's how it's supposed to be. Osegeera. Because we tuba tutandika wafunako share yo nga balutunze. No, I've never got any share. Producer yafuna. Producer simanyi oba yafuna. Ono writer ye yafuna. Naye simanyi oba yafuna. Kati mwalutunda mutya mwena kati mumanyi nti mwafuna. Anti kati wekijjira wekiti. Nti tumala okukola oluyimba. Nze ngamba kankwateyo akasente engeri gye tukoze abasatu. Kankwateyo akasente akaali badde nga share yange. Nze nkakwate nkasasule gondi nakwate emitwalo 40 mwezi nogiwa nenjiwa tazi ate sinze yagikwata nina management watazi ya singo oli olweyagaliza oluyimba naluwuliranga lulungi mubazo du voicinga nokwata emitwalo ne sinze yagikwata nogikwata tazi kubagwa management yo tazi nasindikira oluyimba olwani Miki manager wange walumusindikira Miki oluyimba akola ki alwagala ngeno fuluma wabweru nga gundi ali ku simu tazi ali ku simu ne Miki nga baba gaininga sente ngamugamo wayo ono avoicinze naye kibadde kiralamu akayimba yandiruyimbye Miki agetinga interested ngamugamba batandika bagaininga ku sente amalo bagaininga ku sente nga bamaliriza nga Miki there and then nga sindikira taze emitwalo 40 mwezi limba ya lugwe emitwalo 45 gamu usende bwali butono ate busente butono butya nga I'm part of the project. I'm trying to buy kubachali bange ntino baleme fiirwa mbuze efforts zaabwe abula sigula ntino temunaluteka katale tetunaluteka katale oluyimba twakalumala mu dakiika nga 2 twogerya mu banga ki kyemanyi sijja kulimba ntino babanga ki naye wayiseewo emyezi nga mingi tuyinza okuba twogerera obanga mu January w'omwaka guno by that time Shiba yali akyaliwa e Canada. Tumala okukola oluyimba olwo tuli ku studio transactions ziri wabweru wa studio oluyimba lukyaplayinga osegeera muli mu studio ya Big Devi ku studio tekwali masannyalaze ne tugenda wane najja nankumbi waliwo church eriawo ne Devi jasabiramu kati ne Devi yasaba pastor oyo namugamba katukolereko era we twagenda osegeera tumaliriza Big Devi mu abiri fenna mwe tuli basatu nze siina gwe nkwekerera osegeera kati malirizaawo tazi bamusterako emitwalo
ana mwezi mwetano. Ye Big Devi umuterako meka. Big Taza agamba Big Devi nti oluyimba lati akola ki alwagala. Ne Big Devi ye transactions za Big Devi sazitegeera naye yayogera nani good yayogera ne Mickey manager wange kati tuba tuli awo oluyimba tuluyina oluyimba olwo nalusindikirako abantu bangi kubanze wemba nkoze oluyimba nga ngenda dufulumya nsooka ne ndusindikirako abantu nga omanyisako yange ne ndusindikirako n'omugamba mwana oluyimba olulira otya oluyimba olulira otya abandi babikola nnyo osegeera nkwata oluyimba ndusindikira Mika akwata oluyimba alusindikira ani Sidney Wala on director agamba kayimba nga kaakabi bamukwata bamuwa sente akola script olwo musasude nageno okola video tusasude nageno okola video okay atandika tukola script tujimala atandika osegeera tugenda shootinga ngamba tugenda shootinga kuki ku Monday tumalo tugenda shootinga ku Monday ng'omukulu nzije eno ndi excited ngamba ko Tazi nti abanayo oluyimba tugenda shootinga ki video ku Monday omugamba ko nga chali wange aliko project tuze tukola fenna ne Big Devi mugamba tugenda shootinga kuki ku Monday Big Devi ngamba ate china buzibo kati bandi yawo Tazi mugamba mwana onajja ku Monday ku shooti oberewo Tazi mulaba agamba naye nangamba akagambo mwandisose ne mulindamu Tazi ye mufere sigamye ye mufere tonsala kigambo gena maaso Tazi ngamba wandisose n'olindamu namugamba lwaki ate nakusasudde gena maaso natandika ogamba anti kati olaba osegeera kati nengamba ye kati bandi awo nengamba kasita nze nakola ki nakusasula obozi oba tozenze webale nnyo kati ngendo kizuula nga Taza ngamba mbo sente ze bateesa kuba ye Mika agamba kuba Miki Tazi kye yayogera Miki ng'agenda omuwa sente yamugamba manager ono tukola ne lati kati mmwe sisobola kubaguzanga ki nga stranger kubanga lati mukozi munnaffe we are part of the project kati gwe kuba yamubuuza sente mmeka namugamba gwe mpaayo zokola ki zowulira Miki namugamba ngenda kuwa emitwalo 4 mwezi Tazi namugamba nga onaabeera awo n'ogamba nti manager ng'okkiriza sente osegeera manager ojja kwongerako biki namugamba nenga zino zikutte nakugamba nze zeezo kati Tazi mukumaliriza Mika nkubira ngamba ne omukulu nga yatandise okuddamu okunsaba sente ate yaŋŋamba mbu kati amanja emitwalo 15 nenda ngambe ngeri oluyimba gye twalusasudde video oluyimba no problem waba yagala emitwalo 15 naye enkola ye si nnungi batwakiriziganya nkaaga yes ne 15 nkaaga bayagala mitwalo 6 mu luyimba kati naye kye kyekuletana kibagamba after akigamba after kuba Miki yankubira esimu nangamba naye gayiwo biki byakola wayisewo banga kiwalinga mumaze omusasula ndoza wayisewo ndoza wiki nga 2 samples yazisindikako ewalala 2-3 kati neze nga tuli muki twagala kwata luyimba biki biki twagala webito kati Miki ngamba ne chaliwo anyway ngena muwa sente ezo naye akozeemu bubi osegeera kuba naawe ndi manager wo naye mukole ennyimba ezo naye nange nandisabye nga sente ezaggwa okukola nabo by the way yes osegeera owulira kantu wekagira kyoyogera kituufu ninako omuyimbi omu batuukanga management mutende bagamba buli gowandikira omuyimba alina kusasula ffe management weebale nnyo kuba bali balinga bamubba osegeera ebintu ebyo byatukako ku mudre ebyo exactly kati tumala Mika agamba kale nze ngenda zimuwa kati Mika atandika okukubira Tazi okumuwa egyo emitwalo gye 15 gye yali abanja Tazi takwata kati nze nkubira Tazi ngangamba kale ng'ebyaddala mbuuza Tazi kiki ekiriwo mwana lwaki togirawo biki bino ebiriwo ngamba Devi biki bino ebiriwo Devi angamba buuzaani buuza Tazi angamba mbu Devi ye buzibu mbuuza Devi naye angamba Tazi ye buzibu ne mmanya there's something wrong at the back of my mind nze ng'omuntu alinamu ku magezi nentegeera ne ngamba this song has a problem
mba ndi awo nagenda na kiro kati nga ngambye kambasange nga bali aba Tazine babiri Big David kuba wembuuzo olya ngamba kino nembuuzo ono nangamba kino kambasange nga bali aba babiri era we nabasanga nembagamba ne mwana buzibu ki obuli ku luyimba oluyimba nze nga ne video nagizewo enti Tazina nembeerawo nenjogera naye bye twayogera namana ngamba lati njagala kuddiza ssente zo nga video agishootinga nga video nagisasula naye sinnabakola ki nga ye Mika ngamba tukole ki wanze nalwisa n'okulwisa shootinga video eyo nga ndaba waliwo ekitagatta kati Tazi angamba njagala kuddiza ssente zo nga mugamba naye lwaki bro angamba nti mwana olaba biki nga byangamba tebitegeerekeka nemugamba naye mwana ekintu kino kyokola okimanyi nti nno kibi ngolwako azikuddiza ku kirwa kyagamba ayagala azikuddiza tangamba nsonga yangamba mbu tusimanya mbu nno Miki mbu abadde amubanjanga essente ze biki ebyo musimanya nengamba Tazi amazima nengamba Miki mwalagaana naye ssente era essente zo nazikuwa zonna kati gwe kuba Miki yangamba mbu wekyusa luvannyuma omugamba nti akwongera emitwalo 45 ate he was ready 15 ate he was ready okuzikuwa naye yakubiranga ng'okola ki nga tomukwata nga weebuzaabuza kati nemala ne mugamba Tazi nze saagala bintu byakukaayana osege naye gwe woba owulira ng'oyagala kuddiza ssente no problem nze ebyange biwedde mbalese ngenze sawa nno ziri mmeka ziringa 5 zigenda mu mukaga gwa kiro kuba nava ewaka nga mpulira njogera nono sibitegeera nezijja ku ground manye kye kituufu nzijja ebyo byonna bibaawo nga wembe kugambye Tazi nga mugamba no problem gokola ki sindika nga manye asaaga no saaga olwo omugamba sindika sente ngolowooza agenda asaaga yazisindika Tazi nga ngamba nsomere ennamba yo kati nga mmanya nga ngamba ekituufu Tazi serious gwe mbadde mukola nga tena namba yo nedda nga omanyi nti n'omuntu ali kulishetinga awazi kusindikire kati nagamba nsomere ennamba yo nsomere ennamba yo n'ogisoma mandi awo kubanga Tazi mukusooka by the way mbadde nerabidde n'okwerabira natuka ekiseera nga siri bitegeera nga Tazi angamba mbu mwana essente ze bansimanya mbu essente simanya ntono simanya biki ebyo Tazi ne musindikira nze Tazi namusindikira akakadaka nekawera akakadde kamu emitwalo ana watu alina ennyimba 2 ze twali tulina okukola ki okukola Tazi ne musindikira akakadde kamu ye miliyoni emu kweso ne mitwalo 45 kati yali kukozinzijukira yatuka ekiseera Tazi nangamba woba oyagala oluyimba kuba nali njagala ennyimba ezi woba oyagala oluyimba mwana ogenda sasula buli luyimba ogenda lusasula kakadde nekali netulamu nengamba naye bannaye nga muludde nga mukola mwena omuntu akola bino ebintu nze yavoisinga oluyimba mu production mwonna twagira kuba ennyimba yetuba tuzikola ne Tazi tuzitandikira ku scratch teri agamba musimanyi oba Tazi teri agamba nti oba aze n'oluyimba ku lupapula abula tubeeraawo mu studio Devina akuba from scratch Tazi waba aleese ebigambo ne tuwulira nga si birungi nga anedda tugenda kukola we tuti osegeera tukikola in a cooperative way osegeera kati Tazi nga muteerako emitwalo engeri gye nali njagala oluyimba nga ate mmanyi bali ne ssente bazisasudde eddeeza video Tazi muteerako closely ndowooza ekinene ndowooza ku ssimu ye kwaliko akakaddaaka tulako question namba kamu kati Tazi ngamba nti nno sente yagazinziza nga muga Tazi oba yagala kunziriza ssente ezo ziddize yakola ki yazikuwa toziddiza nze Tazi kye yakola yakwata essente emitwalo 45 n'agisindikira Miki ku ssimu ye newadde omuntu okumugambako nti nkusindikidde essente zammwe yamukubira yateekako buteesi ate ffe tulyangezo nga tetumanyi gyeziguse kati Miki yankubira naŋŋamba nenga gayiwa nsindikidde ssente nga mugamba
amazima amatuufu olaba Miki ekituufu kiriwo ekiti oluyimba olwo either waba tebalutunda there is something fishy Chester namanya nange ne mugamba Miki ekituufu kyennyini nnyini engeri gye tubadde nti bano bakyali bange ate tukolaganye ebbanga Miki tubireke Miki nangamba nedda nze mwana ndi mu bizinensi asasudde ssente video ngisasudde kati how do you expect me asasudde engoye twazisasula kuba engoye zaali custom made nali sigenda kwambala bino Bugundi yanyambazizza engoye zaali zirina kuba custom made era ne bazikola osegeera Miki asasudde location imagine location twali tulina gikolera wano ku Purple Code Purple Code wane nalukolongo asasudde sente zonna zonna ziwadde ne director bamusasudde nene ngamba Miki mwana bano bakyali bange tukola nabo nyamba saagala kubeera ne kasita njize ntegedde the kind of people I'm working with Miki oluyimba tulwesonyiwe Miki nagamba ngenda kutaddemo ngenda kujita oba babiru balumpa biki ebyo ngamba Miki olaba ekiriwo bambi oluyimba mbadde nkusaba okoleki ate nga bambi Miki bambi engeri gye tukolamu manager wange ne muntu twewuliriza tulinga bakyali nate ejjukira eri business naye ejjukira eri business neze I sacrificed because of my friends osegeera nosalawo te business y'omusajja nesalawo nte business z'omusajja nange eyange cause nange ndi mu business oluyimba nenduvaako naye okuva olwo working ethic teyaddamu kuba kyekimu osegeera working ethic teyaddamu kuba kyekimu taziyaddangamu okunkubira mu mwana walo njagala mutukolemu leero namugamba ndi busy newe sitali busy ngamba gundi naye Devi yete yankubira Devi yangamba man okusinzira nze ebibaddewo nze ndowooza waliwo ekitali kituufu sooke tusizinge fire kuba wano there is something ku ffenna waliwo ani omusobya atagatta waliwo ayagala ennyo ssente okusinga oli waliwo ayagala ennyo ki kati nze ne ngamba kansooke nkole ki nange mbeesonyiwe kati tuba tuli awo nawe omanyi omwoyo gw'okukola tazinga nkubira amala okunkubira nga nzija tulina oluyimba lwe twaddamu ne tukola awo ennyimba nengera nga olaba vibe si eri because twatandika ekintu nga twagala ffenna tukifunemu naye ebitandise nze balaga nti nno sirimu ki kubanga man tukola project ne tugimala but when money is being purchased nze sibaamu osegeera ate nga oli falling in love of lyrics of the lyrics because of my voice kubanga waliwo bantu bangi abaali baliwo okuyimba kale lwaki gwe ye teyabyeyimbiranga tamanyi osegeera kale oba lwaki teyafuna abala ne babikola ki kuba man mu buli kintu kye tukola lwakubanga nange neenenyamu omanyi lwaki nti whenever you doing something ne woba oli ne bakyalibo naddala mu ndongo yaffe be money oriented ebere business nti nzize ndikuba production mu gentleman's agreement nti we tunaakola kubanga ffe gye twali tulina gentleman's agreement mwaganye ebintu bya Simba neyimbira byange osegera twakkaanya waliwo kati mu kino twakkaanya ne tugamba tuli basatu we are team nti we tuba tukoze oluyimba buli omu agenda gamba nti nze njagala luno era kiraya nti wajja ayina kwogera na parties zonna okusingira ddala kale at least kale oba toyogedde na oba tongambye konti dati luno oluyimba baluguze gamba producer Devin oluyimba bannaye waliwo ayagala olugula naye atuwe sente mmeka oli Devin agamba nti bannaye nze njagalako emitwalo tugeze kale ebiri nti gwe gwamanyiza omusaba naye nze kasita nfunako emitwalo ebiri jana nange nojja nongamba nti kale lati oyo wandiyagaddeyo guni ne kugamba nange kale
nange bampeye omutwalo gumu osege esigadde gwamanyi. That is how it's supposed to be, but it wasn't done. But it wasn't that. Kati kyenkubuuza kino lati awo wonna kati mwe mutegeera mutya nti oluyimba lutundiddwa mu parties zino endala ebbiri kubanga kirabika tulina demo 3 eyo eya Shiba etanaba kufuluma eyo teyafuluma then tuyina oluyimba olwaddala olwafulumye wakati wa Joey Landa ne Ava Peace. Gwe mutegeera ddi nti oluyimba baluguzizza ani gwe basoose odduguza? Kati awe wali obuzibu. Awe wali obuzibu. Kati nze awo naona sinnategeera naye nga mmanyi there is something what ekitali kituufu. Kati mba ndi awo ntandika owulira eŋŋambo. Eŋŋambo nziwulira nti bannange kuba bwe bamaliriza kuba zino ennyimba tuzitunda tutya. Tundukwata nendusindikirako dayasi nendusindikirako negondi asooka okuba eddobo yatwala oluyimba yakola ki yatwala oluyimba. Kati zino ennyimba I have a feeling nti nga we tuzitula nti balusindikirako Jeff ne balusindikirako nani ne Didas muzino ensonga temuli bayimbi Dirisa ne balusindikirako Dirisa ne balusindikirako ne Dirisa bino njogera bwogeza have a feeling kati ndowooza mu ndowooza yange ndowooza Jeff oluyimba n'alutegeera naye kigambibwa mbu Jeff yayogera neki nyelati yayogera ne Big Devi nayogera ne Tazi babiri Jeff Dirisa tana respondinga. Simanyi oba Dirisa ye yasooka oba Jeff ye yasooka nze kunze osegeera ne just nkubuulira story nga we yali osegeera simanyi oba ono ye yasooka oba oli ye yasooka neze kigambibwa osegeera kubanze mu luyimba luno nze kyensharingamu sinti waliwo yapachesinga nango oluyimba kuba wali kuba ne oli part of the luyimba ne part of the luyimba nete wali yapachesinga nange diru zonna zaggwa n'abali diru zonna zaggwa naki gwe wafuna kasente nga batunze nebi safuna kasente atenge dobozi liryo osegeera ebyo byonna mwana tebabyogerako osegeera kale katinga nemulekerawo kyanyanganya industry mujja kwesipesa abantu kati byemukola mwana kubanze kati nze wano wendaba waliwo abamu abalabye nti nze natekinze side kubanga Shiba ava yakola comment agamba mugambe Kanye West we Uganda nesonyiwe ne tutandika ogamba waliwo ekitagatta nze ate ebyo byonna nze nalabye treat nze nga simanyi na Kanye West yani kubanga nze trust me wano we wali ekinyusi by the way genda maaso nze simanyi ani yagula luyimba first munkotinze bulungi I don't know who bought the song first alade kugala kisotulaga nti Jeff yasooka okugula nakyogedde went saagambye nti Jeff ye yasooka okugula oluyimba engeri gye nakyogeddemu went nze oluyimba amazima agaddala lwe nasooka owulirako lwali lwaba Ava lwe nasooka owulirako but that doesn't mean nti ba Ava be basooka okugula bakotinge bulungi oluyimba lwe nasooka okuwulirako lwali lwaba Ava but that doesn't mean nti be basooka okugula kuba ebiseera ebisinga omubbi asookayo mangu kyogezako gamba si kyendigezaako gamba pakwasookeyo omuntu tutereeza abantu kuba naze tereeza abantu batereeza quote me right with this statement oluyimba lwe nasooka owulirako lwali lwaba Ava but nduwulira ntya nga bampisa enkole ki mbakingemu ne muluyimba wa backinga anti njogera mazima si bulimba kuba mpise kwogera mazima sikyo kati siri wano kwefuula mutuufu oyogera ki oba mukyamu njogera kyaliwo bwa backinga muluyimba lwaba Ava nze nalubakingamu ate olwa Shiba nalwo nze nalubakingamu lati togenda tusiriwaza obakinga otya mu nnyimba bbiri mu luyimba lumu
mu bantu babiri. Ekyo kibuuzo kirungi kyogize. Kati nkugambye ekintu kyensoso okugamba. Nti oluyimba lwe nasooka owulirako. Olwaba Ava baalukolera wa? Olwaba Ava sijja kwogera wa gye baalukolera. Naye si wanne simu. Naye si wanne simu. Olwashiba yalukolera naye baalukola ne producer ani Big Devi. Ba Ava. Bakola ne Big Devi. Ne bakuyita no backinga. Ne bampita ne backinga. Okumpita ne backinga. Awo we nategeerera nti ba Ava be balina oluyimba. Be bagula oluyimba. Sikugula. Be balina oluyimba. Kubanze simanyi of the payments. Kwati wafunako. Kuba saafunako. Ate ono teyaŋŋamba. Aye ne producer we yampita teyaŋŋamba nti essente zino baatuguza oluyimba. Oba producer bwe yakuyita ate nga mu ddiru mwenna we yampita. You get? Nenzija ne mbaakinga oluyimba. Nentereeza kubanga na directing oluyimba ne directinga ne mbaakinga no backinga. Awo wone bakusasula. Sijja kulimba bansasula. For backing the song. Tuliramu wali nobody bichi. Mulimu amaloboozi gange mangi. Kati Jeff sijja kulimba. Awo gwe mulundi ogwasooka okumulabako mu bulamu bwange. Yinga abantu balaba nnyo Jeff mulundi ogusoose bonna kiki? Gwe mulundi ogwasooka omulabako mu bulamu bwange. Buli gwennyina yagamba gwe gusoose okulaba Jeff. Osegeera. Yatambula gye butatambulira. Simanyi neze nali mulaba bulabi ku TV naye gwe mulundi ogwasooka era sijja kulimba. Jeff yampa ssente naye teyampa ssente za kungulako luyimba. Yalinze yeto munenyawo yali tamanyi. Webale nnyo. Yakwita ku backinga luyimba. Yampita ku backinga luyimba. Ate. Good. Tugende mpola. Kati omaze backinga luyimba lwa Ava. Ovudde wa Devi. Nvuddeyo. Ewanne simu bakuyita wayiseewo bbanga ki? Ewanne simu tewayitawo bbanga ddene. Nerye ebbanga sijja kwogera bye sitamanyi. Ebbanga sirijjukira. No ngamba period yo ku backing olwaba no geno backing olwa Shiba. Wayitawo akabanga naye nga akabanga sikaki. Sikanene. Awo na Shiba akyali eri. Shiba nga ndowooza nga kubanga mu bino ebintu byonna nze nali mpulira nti Shiba tannadda. Era ne Shiba clarifying nti akomyewo ya clarifying gundi later. Osegeera. Kati nze nga simanyi n'abashiba nze. Naye ogende wa era ne muluno oluyimba ogende wa Devi nze nga abasibamanyi. Ng'owuli abawulire. Nga sigamba nti sibamanyi nti bayimbi. Nga sibamanyiiko mu nsonga zaffe. Good. Naye kyenjagala okutegeera kiki? Ogende wanne simu okubakinga oluyimba lwa Shiba olwedde amaloboozi ga Shiba gaalimu. Nze nasanga oluyimba olwedde amaloboozi ga Shiba mwegali. Naye ogenda okulyanga lwe luyimba lwe backinze. Lwe luyimba lwe nakoze lwe nabackinze. Kati that's why I put people right. Abantu abagambye musimanya nze natekinze side. Inzo okugamba nti nno nasooka laba luyimba lwaba Ava. Nezirako okulaba oluyimba lwani olwa Shiba. Tekitegeeza nti lwe lunaku tekitegeeza nti nno oluyimba lwe nalaba oluyimba lwa Shiba lwe yaluvoisinga. Asobola okubanga yaluvoisinga dda naye nze ne bampita nkole ki? Oteekemu amaloboozi later. Nteekemu amaloboozi later. Nkutegedde kati awo. Kuba nze nali awo osege. Kati awo owulira otya ng'obakinze eno ba Ava oluyimba lwe lumu ogenze eri obakinze olwa Shiba oluyimba lwe lumu ng'ate wali ku project ng'otegedde project eri mu bantu babiri ng'ate bombi basasuzi. Ekyokusasula kijjemu nze sibimanyi. Nkakugamba nali ndabyeko receipt ya Shiba nga asasudde oluyimba. Nali ngirabyeko. Nze sigirabangako. Nze nali ngirabyeko. Neya Ava sigirabangako. Ava sigirabangako naye ngamba ya Shiba nali ngirabyeko nalina wa gundi ono gundi Ande Music. Oluyimba lwe yakolewa Ande Music one receipt yazindaga. Asasula mu cash ate asasula sente eziwera. Okitegeera kati kyenkugambira gwe abantu balona baguze ennyimba banene. Shiba munene, Jeff munene. Olaba oluyimba lwo lugenda kuyimbwa abantu lwe walinamu gundi. Kati gwawo kikuleka wa? Ati nze kati wenzijirawo ate by the way buli muntu alina nakwatibwa nnaku nze. Kubanga omanyi lwaki? Nedda kubanga omanyi lwaki? Walaba akatogo. Nze nalaba akatogo. N'okalekaawo nga omanyi lwaki?
kati nze kati ulira tombuiza nakumbuza manya ntya ku luyimba lw'Abashiba ati Washiba wagendayo go backing ku luyimba lw'Abashiba salumanya era singa nalumanya nti ngenda backing luyimba lw'Abashiba sandigenze ne ati walu backing no manya nti backing anti wanimbuzizo omanyi otya okay omanyi otya nali ndi awo nali ngenda nakudda villa waliwo TV eri awo naggulu yayinayo show awo kudda villa nga ninayo ne show endala eri ku gundi kubala baliyita Mojo ekyanja kati zaali ssaawa nga 5 ndi mu kuvuga ngenda tazinankubira essimu naŋŋamba lati oliwa nga mugamba nti mwana ndi wano ku Jinja Road ndi wano mu town ku bitaala awo naŋŋamba sooka ojjeko wano ewanne essimu nina kyenjagala onkolereko oyida statement yange nina kyenjagala okoleki onkolereko si nti njagala obackinga oluyimba lwani Washiba already yali akitegedde nti kuba backings olwaba Ava simanyi oba yali akitegedde kuba oli Big David gwe mukola nayo ate oli naye gyali simanyi sagala wayiriza abantu era sikuwayiriza ekyoze ekyogedde already yali akitegedde nti backings olwaba kati nga mugamba nasobola kugamba jangu ogenda backinga luyimba bweru teyakingamba kuyita mu request kati naŋŋamba jangu ne mugamba ngenda kukola ki naŋŋamba gwe sooka ojje ne mugamba naye nga ndi bize ngenda kukola naŋŋamba kyogenda okukola tolina kyogenda kukola kyamaanyi kyogenda okukola kigenda mala ddakiika kati ng'engeri gyengira kuba nze biri nabivaako nze omuntu asonyiwa amangu ate neneesonyiwa namanya nafiirwa bakyali bange beebo ne ŋŋendayo ne nvuga amafuta gange ne ŋŋenda ewanne essiimu nali nnyingira ewanne essiimu wenti baami nsanga omukyala Shiba kalungi ng'atudde wabweru awo nga mubongako nga yeye akimanyi bamugambye gwe tubuzaayo yeggwe kati ekigambo kye yaŋŋamba yeggwe ya voice nze luno oluyimba senga simanyi luyimba ki kenenge ne ŋŋamba engeri gye nkola n'ettazi n'omugamba ye kuba mmanyi ne ŋŋamba kirabika maybe waliwo oluyimba olulala lwe yakoze eki ne mugamba yenze naŋŋamba bambi mukyala mulungi naŋŋamba oyimba bulungi bambi keep it up osegeera era waba agimpadde njeyanza naŋŋamba bambi okola ki oyimba bulungi nnyo I love your voice kati ne muyitako kuba si yakoze eki si yampise nedda ne muyitako kuba si yampise nze ne ŋŋenda ewakoze eki owampise ntutuuka mu studio mulimu diriisa mulimu nesiimu mulimu nettazi oyise wano mu lukuwano oyingidde olukubo ogenze wali mu weebale nnyo nsangamu abantu abo benkugambye mba ndi awo nga tazaŋŋamba ogenda kumbaakingirako nga mugamba naye ng'obudde bukoze eki buŋŋenzeeko naŋŋamba mangu tugenda kukola ki kwanguwa kubanga kati nga bankubira oluyimba n'owulira nga oluyimba no one nobody osege munda nenekangira muli mu mutima naye nensirika already oli mu kinnya weebale nnyo kati nga mugamba tugenda kukola ki nti tugenda yisaamu nga lwe wayisizaamu emabegako ng'amazima ga Katonda lwe nayisaamu osegeera kati nebeeraawo nensirika neŋŋamba owaayi kankole ekimpisiza osegeera nembakinga oluyimba netubakinga neyo kwaya netuyimirira ne Shiba ne bamuyita netuyimirira naye ngawe biri mu luli gwe linda ngawe biri exactly mu luli neno gye mwabi exactly how the song mwekali yes Shiba najja netubikola osegeera tumaliriza oluyimba tumaze olubakinga ngambagamba banaenze nkoze eki mpiseemu bakusasula bo mba mpitamu wenti bakusasula bo oliriza ebweri ongambe bakusasula nti okegena mu maaso mba mpitamu
Shiba nga mugamba kino kigambo nkijjukira mugamba bannaye mami nkwagala nnyo ade nsabayo ka video naki naawe bali tiwabasaba gena maaso oleta mbeera namugamba ade nsaba yaka video naawe wobanga tukiinaamu buzibu nangamba lati sikiinaamu buzibu naye saawa zino sinalaga abantu nti nno ki wendi yakomawo dda osegeera sinalaga abantu nti wendi you get naye kyakumisa ka video naye si mutima mubi naye bali boti wabasaba video saba osegeera nga walaba eno yali ekugattako okusinga eri tokibrandinga wootyo nedda nze njogedde gena maaso kati bambi Shiba nangamba naye mu ndabe yange bali wamala nabo obudde bungi okusinga Shiba bwamala wano kituufu kati naye obudde obutini wafuna akadde akasaba video kiki kyogezaako yisaawo nze byonna byogezaako yisaawo si bye nina oyisaawo bonna abayimbi balungi ate bonna abakyali bange mbaagala kati Shiba nangamba naye ngenda kuyita ku video shoot era wagenda saagenda naye nga video shoot yo yaggwa wempulira si weebwe kiri wempulira nze sibimanyiiko ebyo gwe gwabimanya ebyo kati nze era yagishutinga mba nfuluma Sasha Vibes yagikola video ebyo sibimanyi mba nfuluma wenti nga nze nzize kikolera kyali wange size kikolera Shiba size kikolera Dirisa size kikolera Nesimu nzize kikolera kyali wange nze era mwezina ensonga Bashiba sibamanyi manyi tazi zonna ez'abaluyimba lwa Shiba bonna sibamanyi nze manyani tazi kuba ye yampita Shiba teyampitako you are a product of Maro abadde muntu mu industry anti bino ebintu kyobalanga ndi clearinga air anti ngugamba kati the guy is there ongambye wulira ongambye nga mudda mu bino Maro kyobalabanga nze sibadde nnyo mu ntalo naye n'ensonga lwaki omusajja buli wabale ne stage nene akuyita n'omubaki Maro amanye eddoboozi oliyina patience ogirina obukakamu weebuli kati wulira emivuyo gy'olimu ati gye gino emivuyo onamanyi lwaki emivuyo nze by the way nze sirina na buzibu mu bino ebintu ne the only thing I've come nti mwawulikikiddemu erinnya lyange ate n'abantu side zombi zigamba nti oluyimba lwasooka kuba lwange luli mmaloboozi gange era kituufu lwasooka kuba ombuuzizza bakusasula oba tebakusasula mba nfuluma ngenda nga maze okugamba Shiba nampayo ka video biki ebyo mba nfuluma ngenda bambi Shiba wa mutima mulungi omukyalo oyo yakwochayo nawulira ndowooza ensonyi okulaba nga ngenze bugenzi nga ate nina kyenkoze Pitako kati eri Jeff yakusasula ye ng'omuntu otuuse wano abakuyise bakutadde buti bw'ototogende bantadde buti n'amafuta tebakuwadde ate nga nvuza amafuta gange weebale nnyo neze nkikola ku lwa mutima mulungi omukyala Shiba n'awulira ensonyi n'aŋŋamba lati nsomere ennamba ye ya Airtel oba ennamba eri ku mobile money mbeeko ne kyenkuteerako as an appreciation nemuga eba neyanziza nenewunya n'okwewuunya kuba nze mbadde sizze sasulwa nzize kuyamba ku kyali wange era bambi nali nakafuluma nga ndi mu kuvuga mu ddakiika ndowooza nga 3 nendaba ka mobile money nga kuliko emitwalo 10 bambi amafuta g'oleme kuba ng'ogokyeza webale nnyo era neebaza Shiba awo nga mu kumwebaza we tubagambira nga 22 alina ekivulu ku Serena Hotel mugende mumuwagire mu August tubuzayo just weeks August nga 22 tugenda kubeera ku gundi so the return of Shiba ndoza ate nkera agende eruwero something yes ndoza eruwero baje bamuwagire mu bungi muje muwagire mu bungi ndoza ne kola rojofuna ka video ko kubo kyakabanja nze nkyakaagala kubanga omuyimbi mwagala nedda okimanyi tino nze embeera wali abayimbi abakabine nga n'okukwata yadde ka video ati nze kati mwana nze ndi mwana muto Shiba atandise okuyimba nga ndi muto oli mwana muto kiki ate nga mwegomba osegera
Kati this is the thing. Okay. Shiba era mwebaza nnyo bambi webale ogwa mutima omulungi. Yampa osegeera. Naye teyampa nti angulako luyimba. Yalaba akaana bambi kaze kakoze ekintu ekirungi nti bambi weebale. Okay. Era nentambula nenkola ki nengenda. Kati waliwo eyambuuziza sigenda mwogera. Waliwo eyambuuziza ekibuuzo. Nangamba mbulwaki we wagenda mu studio eno nolabanga oluyimba lwe lumu ne lwe wavoicingamu n'otagamba bantu oba n'otanziza bbali. Nakikubuuziza before naye nkugamba akatogo kano konna kati gwoka creatinga walina chance esobola okutegeeza parties zonna no kuba already wali osobola okugamba Jeff nti owayo oluyimba lwe bangambye voicing anduwulidde wanne simu nomala n'ogamba n'abeeno bali oluyimba lwe naba voicing nduwulidde eri nzengaani abuusa abantu nga omu ali mu industry gwe basobola okikola esaawa yonna kuba naawe oli muyimbi nga gwe alumirirwa industry nga gwe atayagala buvuyo mu industry. Nkubuuzayo ekibuuzo oluyimba olwo lwasooka kuba lwani lulwo naye gwe ngamba lwaki bano abantu yenna yenna yatunda oluyimba lwaki ye teyagambako Bashiba nti oluyimba nasooka nenduguzaako goni anti kati yeyo kati we bagambira emitima we gyawukanira. Kati ekintu ekyo nkiddamu wenti lwaki saayogera lati omanyi kye bagamba mbuno ffenna tetufaananya mitima kati gwawo omutima gwe gwali gwawukanira nti tubeera mu kikosi nga bulimu omutima gwa njawulo ekikwawula ku kikosi ky'oba olimu gwe generosity yo gy'oba olina eri ebintu ebimu awe wali okikola n'ogamba mwe parties zombi muli mu luyimba luno mulugira naye musooke mukwate eyabaguza oluyimba amataayi yaluguza abantu basatu awo wali bagenda nasooka n'endugula kati ate naluvoisinze ewa Jeff ate naluvoisinze ewa Shiba nga parties zombi ebbiri ofunyeko omuntu gw'ogamba toyinza tolina namba ya Dirisa tekisoboka toyinza kuga nti tolina namba yonna ya muntu wewa Jeff kuba awo nja kuwa benefit of doubt wa Jeff gwe gwasooka omulaba naye ate era osobola okuba nina bano kuba awuliriza voice notes kuba bamanyi muservice nga bamusindikidde ennyimba kitegeeza tagwa voice note okitegeera wali okikwata nga gwe omuntu awulira nti ekintu kyakikoleddwa si kituufu n'okola ki n'obagamba eŋŋumi n'esooka evugireeyo nga bano tebannafuluma ate bino kujja gasiya kujja mu ki mu industry eŋŋumi yandivugiddeyo netutandika kuwulira ŋŋambo balwanira oluyimba lwe batafulumiza naye nga buli omu akitegera oli naalufulumya on his or her own risk already obabuusizza wenkugambira nti katate wano tewatukuba embooko gw'ofuna nnyingi anti kati ekintu kyenyinza okuddamu mu bino ebintu wenakera ku makya nengenda ulira tukeranga ku makya wenakera ku makya nengenda ku luyimba nemanya ku luyimba lwaba Ava ani yali angambye nti ngenda kukola luyimba lwaba Ava no one tewali kati wenagenda lindako waliwo ebintu mwana bye mulina otunulamu ng'abantu nti nze saayagala kweteeka mu nsonga zino zotaliimu wagenda kukola mulimu gwo osegeera singa nafuna ku ssente ez'oluyimba oba neŋŋamba nti nogundi nandigambye naye bannaaye oluyimba nalufunako ssente baalungulako naye owakanya otya writer yawandiika oluyimba kati fena n'omusango tugusalire writer kati nze kyembadde ono kekana akavuyo kasoose okukola sijja kwogera nti no kekana akavuyo kasoose okugira sijja kwogera biki ebyo byonna tebiwa amakulu naye nze mbadde nsaba abantu abamanyi amazima ani yasooka okugula oluyimba osegeera ani yasooka okusasula oluyimba bali abantu aba Big Devi ne Lirikotazi Brad mwandivuddeyo mwembi babiri ate ngo ne mwogeramu kale mu abantu ababiri ne mwogeramu ne mugamba mwana kuba kino ekintu si kyakwerungiya wona dderi n'ogamba nti kokube munno gwe weerungiye nawe olina ensobi kubanza ebintu byammwe byonna byonna mbimanyi sagezize zibangawo biki byonna byonna mbimanyi kati gw'onaabeera eri n'oyimirira n'obaako ne pate gye weekwatako
n'ogamba nti nno nze ndina bano bali be bakyamu tulwanyise bali nawe nodde no ku pate eno n'ogamba nti nze ndi mukyamu bali tulwanyise bali buladi bigenda bocha mwandi ekutte okimanyi nti no kati abantu n'abamugulako oluyimba bajasooka mubuzo wayi wasose duguzani anti kati bwebwo obuzibu bitta omulimo ate kati nange bantekako ekintu bagamba nti bannaaye kuba nnyimba nnyingi abayimbi ze bawulidde nga ziri maloboozi gange ne bazigula because they love the art kati nange bajja tuuka ekiseera nga nange newemba njagala nina kyenjagala ottunda nga bagamba ha oluyimba olulimu amaloboozi g'oyo baba aluzanyisiza dda kati nze clarification yange eri wano osegeera nti nze nali sirina kuvaayo kujja ne nkugamba nti bane Jeff oluyimba olwo lulina nannyini waalwo nawe okugamba nti bane Dirisa singa bakuwa ku ssente awo wandibadde ovaayo singa bamba ku ssente nandigambye kuba zaali zigenda kundakira bandize ne bangamba sebo twakuwa ku ssente lwaki tewayogera naye nafuna ku ssente ku project ebbiri zonna naye ssente ze nafuna tezaali za kugula luyimba zaali emu bakuwa ku voicing emu kasiimo si ku voicinga kuba we nkugamba nti ndo ku voicinga kubaakinga luyimba ekituufu osegeera ate mwerabira n'okwerabira nti those guys refunding like Tazzy refunding my money mulindeeko nammwe those guys refunding my money that doesn't mean that I lost rights over the song. No. Okusoka ali oluguze naye oinako rights ezokuvoicinga it doesn't mean a part of like the co-production of the song. Yes. So me refunding the money wali refunding za gula luyimba so siza kujjako rights that means nti nange nino sasulibwa mu kino ekintu but I've never got any money. Nabadde nawe era ne bangamba ne somebody ero waliko ku production oluyimba kibero yafulumiza ebyo tubireke waliko yes kati ninyo waliko nagendayo ko ku studio kati tubirese tugende mu maaso n'ebirala sijja kulima nako naliko mbadde ngamba bugambi bantu waliyo lwaki oyagala okunjogeza ebintu okugeza bintu ate tewaliyo mu production y'oluyimba bannange omale kufa tubyogere tugambe bali akasajja kaali kalungi kaali mu production y'oluyimba waliko nze babimpadde ebiri mbangambye nawe olinamu ku mivuyo what happened between gundi wali ogenda okusaininga ne Gondi ne fashion ame bamuyita batya Kicks by Ame ebyo tetwandibirese sagala kubireeta nati bino nawe bitu bigenda bivaayo mpolapula tukana ebyo tetwandibirese naze clarifyinga ku nsonga z'abayimbi bano kale ebyo tubireke naze clarifyinga nti bannaye kansuubire ebigambo bye njogedde banaategeramu kye bafunye kale statement yange esemba ku bino ebintu a man artist atayagala mivuyo Shiba, I love Shiba as an artist. Good. I love Avapeace as an artist. I love Joey as an artist. Okay. Osegeera. And bonna bakolera. Ate bonna nabakolera. No bakolera ekintu ekituufu. Ne mbakolera ekintu ekituufu. No matter what. Kucho wali omanyi. No matter what. Kucho wali omanyi. Nali sisobola kubampinga like maybe myself. Nti ngangamba ono nti simanya mbu goluyimba luno olwono golunolima neno kumanze simanyi how the song was purchased. The people who know how the song was purchased era balina okuvaayo ne bagamba ensi nti ono ye muyaye oba ono ye muyaye bali abantu babiri. Then ne management ye nyini Dirisa aveeyo agambe eyamuguza oluyimba atasobola vaya then ne Jeff naye aveeyo ayogere. We already know eyatunda oluyimba but omuntu alina okutubulira tekiriiko nti ono kati nze kyendi kwagala clearing tekiri ekintu wano kyetukiralinga kikino obuzibu obuliwo bwa double selling double dealing ekintu ekyo kibi nnyo tetugenda gamba tetuli ku nti ono not even double selling, it's triple selling. That song was bought 3 times. Tekiriiko nti no ono yasooka ogula oluyimba ono yasooka oddufulumya ono yasooka oddukira lwaki okukwata product kati osinga badde mu mataka singa bamutemaatema batunda amataka mu bantu 10 naye ate n'ekirala
saagala ebigambo byange bibeeremu nti nina gwe nsalidde omusango nti ono eyakola kino. Bo bennyini nkugambye boogerezeganye. Kubanga nole yasobola okuba nga yalugula dda n'asooka aluwaamu time then n'alugira. Kye njogedde nti njogedde me saying abantu kye baligamba nti nasaidinze simanya ku saidi ya Jowiranda no ne Ava Peace no. Me telling the public that I first saw Ava Peace's project. That doesn't mean nti be basooka oddugula si we nayogedde. That simply means nti lwe nasooka owulira nemmala nempulira n'olwa Shiba. Kati mukuulira olwa Shiba kisoboka okuba nga Shiba ayinza okuba maybe yaluvoisinga dda kuba oluyimba nalusanga already lukoze ki luvoisinge nze nenteekamu backups. Kati amazima amatuufu nze simanyi muntu owninga luyimba olwo. Okay. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo oyo singa wadde mataka singa mutemeeteme kubabiri ku Big Devi ne gundi Relicoters singa ku mwenda Afrika yafudde dda. Abayimbi bonga bo in actual sense Shiba abayimbi tebalina buzibu mu zino nsonga. Tebalina. Shiba talina buzibu mu zino nsonga. Ne Jeff talina. Ne bali tebalina buzibu mu zino ensonga. Kati obuzibu kwe kumanya ani yatunda oluyimba, ani yasooka oggula, sente zaani ze basooka ofuna. Basooka funa ate n'ekyo ekintu kibi. Banne ba creatives bannange kibi. Wokeera ku makya n'olagaana n'omuntu n'omuguza ekintu ne oba okimuguziza emitwalo 2 Buladi olw'okubanga ofunye omulala akuwaamu emitwalo 10 naye nga walagaana n'ono bambi tokola bintu ebyo. Ebintu ebyo bibi. Kwamanyizo bwe obulumi bwe nafuna osegeera. I got my money mwana. Nze look, I'm an upcoming artist. Kale sijja I'm an upcoming artist kuba ge mazima. Kale nyizo okugira omuntu ayinza okugira like just nyizo okuba ndi maybe like public like abantu bamanyi right now. Naye nakatandika. I'm still a young artist. Kati mubino ebintu brandi yange wenjiteeka mubino musimanya mbuno nwane simanya na nze sisobola lwana na Shiba so lwana na Ava so lwana na Jeff so lwana na Dirisa. Osegeera. The only problem here nze gyendaba is ate namwe abagula ennyimba. If you're buying a song from someone luno oluyimba writer yekka si yalukola. Before you buy the song, soko omanye ani producer wa luno oluyimba is he settled. Kuba ebiseera ebisinga we tuba tucreatinga ezo ennyimba ba writer abasinga I mean ba producers abasinga tebaba tujjaako ssente tukozesa amasanyaze ga bwereere musajja watu yeyegulira n'emmere ne studio yeetaaga fee. Osegeera tebafuna ebiseera bisinga tayina 10 kyafuna nga yemanyi nti no weba naagula oluyimba ojjamu okyayo. Osegeera it's not a matter of nti no oba oluyimba obulukolewo oyo producer oba tolukoleddwa oyo producer kubanga gwosobola okujja n'obajjamu n'omanya nti oluyimba luli settled gwe newo olutwala oba olututewa n'essimu. Abana backing olumu tebabawa nabadde ne Natal omwala bamuta Natal naye muhandise backing agamba omwana akula mu studio n'afubutuka 10 ng'alinga gwabadde backing ng'atakubala mu magezi. Era kati olaba nawe esimu wali oviridde ya. Kati nze kati kankubuulire nze nina ebintu bingi kyobola banga nze saagala kwogera bintu. Nze bro I've worked for free mu industry eno kuba artist bangi for free. Nenga just nze nkikozesa laavo you get naye abantu bakwata mwana nze wembanyize n'oluzungu lubulamu luleke katukome wano oluzungu lunaagaano ate lunaagaano kujja. People are taking advantage of us mwana. Osegeera. That's a story for another day. So tubuli abantu ekintu kibaddewo neka kyekyo era nkomya ngamba sinna sidingako na muntu yenna sinna gambako nti Shiba ye yagira oluyimba oba bajefu ba Ava we bagira oluyimba. Inze my role in the song yali ya kuvoicinga then nenzija kubanze nali simanyi. Osegeera
kubanga nze nali manyi kubanze we nalaba oluyimba omulundi ogwokusatu nali manyi maybe ne bali babaddiza ssente zaabwe oba ne bano babaddiza ssente zaabwe kati tomanya Shiba bayinza okuba bamuddiza ssente ze oba ne baabanga babaddiza ssente zaabwe akatoga akali awo sikamanyi awo etogendayo wati already kyategerekese buli omu yali ssente z'abantu bazirya kuba buli omu ayagala fulumya luyimba era sirinako buzibu era n'ennyimba zonna nze we zifulumya nja zikolera challenge kuba mooli ng'ogyeko n'ekyo nti mwendi me I don't know anything about the song abantu bamanyi anything about the song ekyo kibagamba nti ow'ebbinedde n'afambooko kati gole eddoboozi lyo walina okubeera anyway mubeere bulungi mweraba nendoza tuclearinze bulungi